Allahu akbar. Bannange gano ge mazima. Allah bali saasira naawe jjana bayinawo omukisa nga bali mu jjana oguwanjagira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga bayina bannaabwe be baasaalanga nabo be baasiibanga nabo be babeeranga nabo mu ddalasa be batalaba bagenda kuwanjaga nti ow'ekitiibwa Allah tuyina mwannyinaffe nnyina mukwano gwange nnyina muto wange mukyala wange omwana wange maama wange twasaalanga naye twasiibanga naye twalinga naye mu ddalasa Allah nga mujjana simulabamu mu kisa kye Allah ow'ekitiibwa agenda kubatuma tumugende mu muliro mujjeyo yenna ayinamu akaweke k'obukkiriza kye bagenda okukola bagenda mu muliro bajjeyo mikwano gyabwe gye bawangalanga nagyo mu bikolwa by'eddiini. Imamu Hassan al-Basri agamba nti faayo nnyo okole emikwano egy'obuvunaanyizibwa mu ddiini ddala ddala egiri kujja mu muliro bwe giri bagituukiriza ebisaanyizo ddala ebinaakujja mu muliro. Kigambo kyakwata nnyo ku Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi n'agamba be yawangalanga nabo nga kyekigambo nange bumu ku bigendererwa byange mbubaka buno ng'ate naawe nkutuma mu kubuweereza munno naawe kyoba ogenderera. Nkusaba neesaba nga kyenkusaba nsaba ekisaba ebina gw'onooweereza akatambi kano nti bw'wabanga tondaba mu jjana. Imamu Ibn al-Qayyim yagamba banne ti bannange bamubanga temundaba mu jjana Allah mumuŋŋambirangako ti tulina omuddu wo eyateranga otujjukiza ku bigambo ebikwata ku ggwe ebikwata ku ddiini bwe tumunoonya mu jjana Allah nga tetumulaba. Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi kyekigambo kye yasaba banne kimu ku byenkusaba wenna atulaba era atuwuliriza ate nga nkusaba okisabe n'emikwano gyo. Mukyala akisabe bba, omwami akisabe mukyala we, bazadde bakisabe abaana baabwe, abaana bakisabe bazadde baabwe, na buli wa mukwano akisabe munne. Bannange bamubanga temundaba mu jjana mumuŋŋambirangako Allah twayina omusajja omuddu wo yagezaako tujjukiza ebigambo ebikwata ku ddiini bwe tumunoonya mu jjana Allah tetumulaba. Bane kaseera kagenda kuba kazibu. Tusaba Allah ow'ekitiibwa atusaasire, tusaba Allah ow'ekitiibwa atusonyiwe. Ku duniya toyinaako mutawaana gugenda kwenkana kuyingira muliro. Duniya tekuli kizibu kigenda kwenkana kuyingira muliro. Bannange okufa kwandibadde okufa naye si we bikoma. Wallahi ku yenna afudde kimu ku bibiri bw'abanga teyategeka bikolwa na bukkiriza bikolwa na mikwano Allah kwanamuyingisa jjana, wallahi guba muliro. Ampuliriza kyekiseera weetondere buli yenna gwe wasobya oluvannyuma lw'okwenenyeza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Saba Allah atuwa akadde akamwetondera nga tukyali balamu n'enzikiriza emwetondera. Allah tabaraka wa taala tumusaba atusaasire era atusonyiwe tuli bitonde ebisobya. Saba Allah atuwe jjana, saba Allah atutaasa omuliro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.